The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagudde Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Hi, welcome to the Political Dice. Empishi ebyobufuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani bwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besije aleesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba apanyiga mawe. Ebe ndabena birindira no ku the Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenja ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha amalungi abasebo ne banyaba abatukumideko olunaku olwaliro we bali kubanga weegase ku programu y'enganzi buli naku olwa Monday paka ku lunaku olwokutaano okuva ku saa 2 ez'okumakya tubeerawo wano nga tunyumyamu nammwe ku biki ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga tusobole okubabuulira musobole okuba n'okumanya ate buli w'obeera n'okumanya okola okusalawo nga kulongamiziddwa bulungi so iyi program lwaki eno ebeerawo bunaku ya Mighty Drive buli kumakya wano ku Digital TV nkwaniriza nnyo gwatulabira mu ggwanga nammwe abali mu kutulabira mu mawanga amalala abali ku lukalu luno olwa Africa bingi bigenda maaso
tubaanirizira tubeebaza kubanga ate mmwe tubeebaza kansuso kubanga data gwe muteekamu abeera w'amaanyi nnyo so mwebaliye ddala okubanga mutwekumiddeko nammwe abali wabweru w'eggwanga abali mu Middle East diaspora mwebali kubanga mutwekumiddeko amanya nze Edgar Matthew Karohanga ndi muweereza wano ku Digital TV era mbeerawo nammwe wano okubanga mbanyumiza biki ebiba bigenze mu maaso mu ggwanga ng'omulimu gwaffe era gwe twasomerera era ffe gwe tusuubira nti gwe tugenda oyita okubanga tukola enkyukakyuka si mu Uganda mwokka ne mu community zaffe naye ate ne mu mawanga amalala tusuubira nti enkyukakyuka enaasobola okuba ng'etuukayo bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga ku zino ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa Agusto oba gwosobola okuyita ogw'omunaana omwaka 2024 tutandise nno okubanga tutandika okutuuka ku nkomerero y'omwaka mpola mpola ekyo nno kiba kikujjukiza ggwe ali eyo ng'olina bye wasuubira bye wali wasetinga n'ogamba bino bye njagala okuba nga ntuukako ndowooza kati olina okuba ng'olaba kye bayita key performance indicators nti buki bw'oba olaba bubonero ki bw'osobola otunulako n'ogamba kati wemba nasetinga goal oba ekiruubirwa kyange kyali bwe kiti bubonero ki bwe ndi mu kulaba kati wemba nagamba njagala kutandikawo business nakabanga nfuna capital wa sente mmeka nakasuubulako mmeka nakakola research wa mirundi emeka ku kintu ekyo kino nno kiba kikuyamba okubanga we-evaluatinga naye at the end of the day as long as you are alive nze kyensinza okubanga ndaba mu bulamu buno obwensi bw'obeera mulamu ebirala byonna bisobola okwekola so mu buli kimu kyokola afuba nnyo okubanga osigala ng'oli mu bulamu obweyagaza ate ng'obulamu bulungi kyempita healthy si nti oli mu maliraadi saana nedda tetubigaana nabyo n'ebyo binyuma nnyo ng'obikoleredde so olunaku olwaleero byebyo tugenda okunyumyako leero nnyina n'omwami bamuyita Matovu Ngoma Viani omwami abeera nnyo wano ku Digital TV musajja yalwanako mu ntalo ezo ez'edda era yayamba nnyo oba yali musaale nnyo mu kuyamba gavumenti eno okubanga etuuka mu buyinza mu mwaka gwa 1986 omwami oyo akulemberamu abamu ku balwana bewaliisa abalwanyi abali eruwero mu mpolampola era ayagala nnyo okubanga akulembeza obanga asoosowaza ensonga zaabwe yalowooza nti bano abantu kola nnyo era bali badde beebazibwa gavumenti eno naddala Mr. Museveni so omwami oyo yali mu kitongole ekya Fonasa so buli lunaku atera nnyo okujja natukyalirako era olunaku olwaleero agenda kuba atwegattako nga tugenda kuba nga tunyumya ku mboozi nnyingi ebigenda maaso mu ggwanga then tujja kuba tusinga nnyo okuteeka essira ku nsonga ya kyewaliise enjawukana mu family enkulu jukira abantu tulinako family ekulembera eggwanga lino ya President Museveni naye mulingo omulimu obumulumulu mpolampola bo obumulumu ebuli oba ffe abali mu kunoonya amawulire mwe gatali era byo tugenda okuba nga tusinga okwogerako era tujja kuba nga twogera ne ku nsonga za the tweeting general yakomyewo omwami Muhoozi Kainerugaba onono nga ye CDF ye musajja aduumira amagye g'eggwanga lya Uganda ate nga ye mutabani wa president yazemo okubanga ayogera ku nsonga nnyingi ku mukutu gwe ogwa X gye waliise Twitter ayogera ensonga nnyingi so olunaku olwali tugenda kubanga tutunulamu ku ddoboozi ly'omwami oyo biki by'aba alowoozaako ng'ayogera ku nsonga zino ate does he actually even have a valid point mu by'aba ayogera so ensonga zitugenda okubanga tusinzirako olunaku olwaleero okubanga tunyumyamu leero wali amazaalibwa zino ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogwa August tulina omukyala Nampiima Sylvia olunaku olwaleero ajaguza amazaalibwa agwe Nampiima tukwagaliza olunaku olulungi webali kubanga olaba Digital kate webali kubanga oyingidde omwaka omupya buli woyingira omwaka omupya nno bingi byoba osuubira it's a new eon so we celebrate your day today Miss Sylvia and of course we wish you all the best. Thank you so much for tuning in Digital at Digital here and of course thank you for being our net viewer from the entire Digital team and of course from the world we celebrate you and we wish you a happy birthday. Tweyanziza nnyo munzikirize ngendeko mugamu ku mawulire agabadde gagenda maaso mu ggwanga olunaku lw'eggulo mu kibuga Kampala wali ku Katonga twalabye FDC gye waliise Katonga faction ngegenda maaso awo okubanga ekola obanga eyita kye waliise delegates conference ye
conference ebeera eyita abakulembeze bonna ab'ekibiina ekya FDC. Abakulembeze bano bajja okubanga bafoominga kyewaliise delegate conference okubanga bakubiriza obanga boogera ku nsonga eziba zibaluma mu mbeera emuba eziba zigenda mu maaso mu political party. Olunaku lwaggulo ffe nga Digital TV twabaddeyo okuva ku makya okubanga tukuweereza butereevu buli kimu ekyabadde ku district mu headquarters Katonga waliise kati headquarters aba FDC abeeyawula kubali ab'eNajjanankumbi. So olunaku lw'eggulo twalabye ebintu nga bigenda mu maaso era ebintu bingi ebyakoleddwa era resolutions zabadde nnyingi naye nga sinayingira na mu resolutions ezo munzikirize njogere ku bantu ababaddewo. Twalabye abantu babadde bangi era kisuubirwa nti ba delegates bavudde mu buli kitundu eky'eggwanga lino erya Uganda. Twabadde n'abakulembeze okuva mu buli district bana abakulembeze ba FDC mu district zaabwe mu miruka gyabwe mu community zaabwe bonna babaddewo Katonga okubanga bakola kyewaliise delegates conference. Party president omwami Lukwago yavuddeyo n'ekiwandiiko namutayiika nga kyogera ku biki ebibadde bigenda mu maaso mu FDC nga bannyonnyola obuvono obugwa obwa ekibiina kino wagye kyava biki bye bayiseemu ate batuuse batya ku eno delegates conference. Jjukira guno si gwe mulundi ogusooka nga bano abaami n'abakyala bayita delegates conference ya FDC n'omwaka oguwedde ndowooza mwezi twali mu October bayita delegates conference wadde nga waliwo abamu abatagikkirizamu ne bagiziimuula nga bagamba nti ebyayisibwa tebyali legally binding. So olunaku lw'eggulo twalabye namungi w'omuntu nga bonna bali mu bugoye bwabwe obwa bululu ne white nga ng'ekibiina okubanga obukulembeze obuliko bwongezebwayoko okumala emyezi 9 okubanga bategeka kyewaliise transition. Obukulembeze buno bwe boogerako si bwe bukulembeze bwa Patrick Amuria Toboy ne Nandala James Mafabi. Nedda waliwo obukulembeze obwa Lord Mayor Lukwago nga ye party president kati bowe balowooza ne banne mutwogeranga omuli Bassemujjunganda n'aba retired Colonel Dr. Kiza BCJ bonna babaddeyo wali. So bo basazeewo nti obukulembeze obubadde buliko era bataddewo that the tenure of the interim leadership of the Forum for Democratic Change that has steered the party through the political turbulence of the last 1 year to be extended for 9 months effective today 19th August 2024 to manage the emerging transition. Nti akabondo k'abakulembeze ababaddeko kati mu kibiina ekyo kya FDC bakawadde emyezi emirala 9 okubanga bateekateeka engeri gye bagenda okubanga bakyusaamu obukulembeze oba engeri gye bagenda okubanga bava mu kino ekibiina kyennyini. Era bayongeddeyo ne bagamba that the interim party president fills all vacant positions of the National Executive Committee and other party organs with approval of the National Council. Nti omukulembeze aliko owa party oyo no Lukwago ajja kubanga ajjuza ebifo byonna ebiri ku National Executive Committee oba kweyo committee gye waligambye eri waggulu ekulembera ekibiina kino nti buli muntu alitaliwo party president ajja kuba akozesa amaanyi ge okubanga afiringa positions ezo mu mbeera eyo. So kyekyo ekimu ku byasi kye bavuddeyo nakyo ekyokubiri nga wokiraba ku screen yawo nti the process of dissolving the Forum for Democratic Change as a political party be commenced under the provisions of Article 36 of the FDC party constitution. The general public is hereby given notice of the intended dissolution. Nti ekibiina ekya FDC bo basazeewo okubanga bagenda kubanga bakidissolving. Okudissolvinga kwe kubanga bakijjawo okubanga bakimaliza okubanga bakikomekereza okuva bo basinzidde mu kawaayiro 36 akassemateeka afuga ekibiina ekya FDC mu basinzidde okubanga bagamba bagenda kubanga badissolvinga. Jjukira akawaayiro aka 36 kabawa engeri ki mitendera ki gy'oyitamu okubanga political party ojibanga ogijjawo obanga ogijjamu amaanyi obanga ogimaliriza mu mbeera eyo yennyini. So FDC party ekitegeeza tegenda kubanga egenda mu maaso mu myezi 9 okuva kati egenda kuba tekyaliwo nga FDC political
party. So kyekyo kye bastaddeko ekyokubiri nti bagenda kubanga bajjawo ekibiina kizaza nti bano abakulu bagenda kubanga batandika ekibiina ekipya naye tekitwebuuza ebyo bye twetaaga mu ssaawa zino. Political parties is still relevant to the political dynamics of Uganda today. Abantu bakyali awo nga babeera bakyalowooza mu bibiina nga political caravans of vehicles ezigenda okubanga zireetawo enkyukakyuka. Ekyo tetumanyi naye ffe amawulire ge baatuwadde aba FDC Katonga nti bagenda kubanga batandikawo ekibiina ekipya era okutandika olunaku olwaleero batandise procedure oba emitendera egigenda okubanga gibayamba okubanga ekibiina kino bakijjawo mu mateeka mu mbeera eyo. Then ekyokusatu kyagambye nti that a new political party be formed, that the registration of a new party do commence in accordance with the laws of Uganda. Nga bwe mbagambye nti kati bagenda kubanga batandikawo kyewaliisa ekibiina ky'ebyobufuzi era bo bakkiriza nti kino ekibiina ky'ebyobufuzi kigenda kubanga kitandika emirimu gyakyo as soon as possible. Era bagenda kukozesa amateeka gonna emitendera gyonna egiri mu mateeka ga Uganda okubanga batandikawo ekibiina cha FDC. Ndowooza mulaba okubinuka amasejjero okwabaddewo wali nga buli omu asanyukira ababaka abo. Then njagala tuyiteko mangu mu biki aba Najjanakumbi, njogera ku faction eya Patrick Amoria Toboy ne Nathan Nandala Mafabi. Abo nno nga bali ku headquarters wali Najjanakumbi eza FDC. Nabo balina kye ba respondize, balina kye bayogeddeko ku nsonga z'abaana abakulu abasazeewo okubanga batandika ekibiina ekipya. Kati bo mu response yaabwe batandise n'okugamba nti that the Forum for Democratic Change Party is a duly registered party with the Electoral Commission of Uganda, or by the law required, and returns of office bearers are duly filed with the Electoral Commission, of which none of the so-called officers of the party is an office bearer, as they claim to be. Nti bali mu kubeejeetekako buweejeetesi abantu aba Katonga. Nagamba kino ekibiina kyawandiisibwa era ne Uganda Electoral Commission oba akakiiko k'ebyobufuzi mu ggwanga lino kakimanyi ak'ebyokulonda bakimanyi bulungi ekibiina kino era baakiwandiisa mu mateeka. No response bali ade baagala dissolvinga kye bagambye. Ekyokubiri ne bagamba that the meetings of the party can only be called by authorized office bearers of the party, of which are one Mr. Waiswabirigwa and Mr. Lukwago Elias, who have been posturing and masquerading as party chairman and party president respectively are not, and yes, and as delegates, meeting is nothing but a meeting of attention-seeking, like-minded, disgruntled individuals. Mumbere yakoseze ebigambo bingi nti bano bannakigwanizi Birigwa ne Elias Lukwago abayise delegates conference eno mu mateeka oba mu maaso g'aba FDC headquarters oba Patrick Amoria Toboy bano betwogerako tebalina position, tebalina kifo kyonna mu political party, tebalina maanyi gasobola kubanga gayita delegates conference. Yagambye bano balina ebizibu byabwe ebibaluma era mwe babesingidde okubanga bayita delegates conference naye nga teri mu mateeka gonna. Ekyokusatu nagamba that we urge the public not to be misled by these acts of theatrics for which Mr. Lukwago Elias, the ringleader, has come to be known for everywhere he goes. Wanana ayongeddeyo n'abeera personal n'agamba nti mulekerawo okubanga muwuliriza n'agamba public oba abantu balekerawo okuwuliriza ebigambo bya Elias Lukwago nti ono ayinamu kyewaliise obumulumulu, ayinamu akadubudubu mu mbeera eyo era ebintu byakola tabikola mu mutima mulungi. Era n'agamba ono buli omu amutegedde embeera ze watambudde wonna Elias Lukwago abadde agendanga n'akavuyo era n'akayita aziyise these acts of theatrics bwe waliise obuzannyozannyo obw'okwefunira obuyinza mu mbeera eyo. So naye yakyogeddeko n'agamba ebyo temubigoberera. Okusalawo okwokunako agambye that as the residents of Kampala capital city are still recovering from the tragedy of Kitezi, for which Mr. Lukwago is squarely liable because of his incompetence as a leader, it is surprising that Mr. Lukwago and a few councillors of Kampala City Council can find time to perpetrate political jokes without first clarifying when they will finally start working for the betterment of the lives of the people. Nti oli avudde ku mulimu gwe
gwalinamu ebizibu kati ate nadda ku mulimu nadda mu by'okusaagirira era omwami ono kye yayogeddeko eyawandiise ebbaluwa eno Nathan Nandala Mafabi nti oli alemeddwa omulimu gwe era wali abantu abafiiridde ekiteezi ate nga y'omu ku bantu abadde solely responsible oba liable osobola okugamba nti ono tusobola okuba nga tumwekwasa because ye Lord Mayor wa Kampala n'agamba avudde mu mirimu egyo atazze okuba nga ayingira ebyakazanyiikirizi mu mbeera eyo. Then n'amaliriza n'agamba in the meantime the party is continuing the mobilization drive across the country and is slated to hold its next activities in Jinja on Saturday 24th August 2024. Nti wadde nga bino bigenda mu maaso ekibiina kyo kikyali ku mulamwa omwami ono kyayogeddeko Nathan Nandala Mafabi n'ateekako n'omukono gwe n'agamba ye General Secretary ye n'agamba nti era emirimu gya political party gikyagenda mu maaso paka ng'ennaku z'omwezi 24 in fact n'agamba waliwo enteekateeka ze bategese Jinja ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwennyini omwaka 2024. So ze nzimu ku deliberations ze baakoze aba FDC Katonga katulabe engeri gye binaaba bitambulamu mu mbeera eyo yennyini. Then amawulire amalala geninamu nga ngayitamu mangu ku ddakiika 25 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Omwami abadde akulembera ambasada Mayega omwami ono yabadde akulembera Consul General wa UAE embassy ya Uganda mu UAE gwe waligambye kale de facto ambassador wa Uganda mu UAE yayitiddwa n'abamu ku banne babadde akola nabo UAE mu mbeera eyo. Kino nno kisinziira ku musango okubina bagambako wano ebyuma ebya betting oba kyewaliisa ebyuma bya zzaala bye baakukusa okubanga bayingiza mu embassy ya Uganda mu ggwanga erya United Arab Emirates mu mbeera eyo. So kwebyo ebyayogerwa kwebyo byonna ebyabaawo basazeewo bayite ambassador Mayega ne banne okubanga badda wano ku butaka batandika okubanga babanoonyerezaako. Bino nno twabijje eri okuva mu Ministry of Foreign Affairs, State Minister Ministry of Foreign Affairs Okello yayogedde ku nsonga eno n'agamba ensonga lwaki ezayisiddwa lwaki bayise bano abantu y'ensonga ezo eza ebyuma bya zzaala era batandise okubanga banoonyereza ne bagamba ate kino kibi nnyo kuba kiba kirandise okwaffectinga relationship ya UAE ne Uganda ate bagenda kubanga batandika okubeera more scrutiny oba more intention about scrutinizing buli kimu ekiba kiva ekiyingira mu Dubai naddala mu council ya Uganda. So ambassador Mayiga ye yatandise okubanga waligambe tekiri bulungi kuba batandise okubanga bamunoonyerezaako mu mbeera eyo yennyini. Then ndoza nga maliriza ndoza mujjukira okuttibwa kwa yaliko omukulembeze w'Endiga clan oba yali omukulembeze w'ekibiina w'ekika eky'Endiga omuki suspect omuggo waligambye omukulu ddala mu kubanga yali emabega w'okufa kw'omwami ono bamaze dda okubanga bamubakira. Poliisi yatukakasizza nti key suspect mu musango ogwo yamaze dda okubanga akwatibwa tebasobola kubanga bariviiringa details z'omuntu ono nga wetwogerera naye bo bapoliisi bakakasizza nti ye yamaze dda okubanga akwatibwa. Ku ddakiika 28 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya muzikirize empumulemu amannya nze Edgar Matthew Karuhanga wenkomawo ngenda kubanga negattibwako omwami Matovu tunyumyemuko ku bice bigenda mu maaso mu ggwanga osobola okubanga otuweerezaako message ng'oyita ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Tuli at the Alternative Uganda, tuli at Digital TV ku mikutu nga Facebook ne YouTube kwe tuli oli mu kutulaba butereevu then ne ku X osobola okubanga otusangayo, Instagram osobola otusangayo ne ku TikTok naye gye tuli mpola mpola at Digital TV at the Alternative Uganda. Ffe tukkiriza nti digital ensi gyeraga yamaze dda okubanga etuuka lwaki tetubanga tutubaweereza okuva ku tabloids zammwe okusinziira wonna wemba mutudde ali ku board osobola okutuwulira ali mu kutambula osobola otuwulira ali ewaka osobola okubanga otuninga kwegamba ffe tubeerawo wano era oba tulabe vidiyo eno osobola okubanga otwala akaddeko n'ogenda ku YouTube wali ne ku Facebook wetuli mpola mpola n'obanga otulaba tuweereze message zo nja kuba nzisoma mpola mpola nga tugenda maaso ne program eno tugendeko mu kuwumulamu wetukomawo ngenda kutandika emboozi n'omwami Matovu. Good morning Uganda.